olunaku lwaleero mugamba mutya era emirimu gye mukola gigenda gitya side eyo. Olunaku lwaleero waliwo kye njagala okugabanako nammwe. Omwami omu ampeereza message olunaku olwaleero. Message eno agimpeereza ku WhatsApp. Njagisomako katono then oluvannyuma tugende mu maaso. Agamba nti I've been looking for this number since the month began. Thank God I have got it. I would have called, but I fear to disrupt you for what you will be doing. I have a very true story. I want to share it with you. Mu kifo kino kyennyini kye nalimu emyaka egyo emabega ne nfuna obuyambi. Njagala kuyimirizaayo taxi ne bwe zinaaba bbiri zokka olunaku olwaleero. Abantu abalimu mbasasulire ssente zonna ze beetaaga ku luguudo gye balaga oba ku lugendo gye balaga. Taxi bbiri zokka tulabe abayimirira. Naye ono talina bantu. Njagala alina abantu. So, awamu ze mmeka? Gwe mbalira just. Ze mmeka awamu? Munana. Bambi, ono temumusasula sente zammwe zonna nzibasasulidde. Mukama abakulembere. Oh. Kino kikulage nti gwe tewetaaga kumanya muntu okubaako ky'omukolera. So this gentleman was touched by that video I made, that story of mine. That's why he's reaching out to me. Kakati, omwami ono njagala tumukubire. Namusuubiza ne mugamba no. I think it is better for him to tell us his story. Nga mwenna muwulira. Sometimes we do things nga tetumanyi nti bigenda kubeerako abantu abalala be inspiring. So the truth is, I felt touched when I read this message. And I was like, you know what? Ono guy tulina omukubira. Mukubireko. Ayogereko naffe. And bwe mulaba ebifaananyi bye, mujja kumanya what happened to him. I'll be showing you his pictures. He had an accident. He lost both legs. Katumukubire. Quraish. Yes, Quraish. Katumukubire. Ayogereko naffe olunaku olwaleero. Ayogereko naffe waneeno. Quraish. Hello? Yes, hello. Yes, Quraish. Wanji Ssebo. Ndowooza njogera naawe Ssebo. Yogera ne Quraish. Oba erinnya ndyogedde mu butuufu nga lyeryo Quraish. Lyeryo taata. Now, you sent me a message. Yeah. I opened that message on WhatsApp and actually I was so inspired. Much as you were saying that I inspired you, but your story inspired me as well. Kakati, njagala, ombuulire. First of all, what exactly happened to you? Because ondaze bifaananyi mbirabye. And how do you reach this level gamba nti nedda kankubire ku Ssebakigye ono mubuulire? Kati kankunnyonnyola story nga bwe yaliye. Nafuna accident nga ndi mu P4. Nafuna accident nengenda mu ddwaliro. Ne banzijjako okugulu kumu. It was my left leg. Ne bakujjako nembeera nemala emyaka 2 nga sigenda ku ssomero. But then with the help of God I went back to school nengenda mu P5 nensoma from P5
okutuuka mu senior 3. But within that time, I'm cutting the story short. It's okay. Within that short time, nagenda mu theater emirundi 11. Wow. Emirundi 11 when they are operating okugulu okumu okwali kusigaddeko. They were operating that leg, but still it failed. Wali mu ddwaliro ki olwo? Nasookera Bushinga hospital. Then nengenda Mulago okutwalayo akanyama to check whether they have tetanus or not. Then nenzira nenkomawo Bushinga Fort Portal still. By then, when I took a senior 3 okugulu ne kugaana nga kugaanine ddala, like when I reach at school, students even start to fear me. Sorry. Because of that leg and the wound. So, then deciding and let me go where to Kilembe, they should cut off even this leg so that I can continue with my studies. Then the Kilembe is in Kasese. Nagenda yunaku z'omwezi zaali 25, it was 2020. Then when I reached there, okugulu ne badeciding okujjako, but the doctor was not around. But let me say, unfortunately, doctor yajja enaku z'omwezi zaali 28. N'angamba okugulu ngenda kujjako enkya zaali enaku z'omwezi 29. Ne bagamba you cannot remove my leg ku birthday yange, ne bangamba just make it, just feel like it is okay. Kyabaawo nga gwozaalibwa. Nkitegeera. So ne banzijjako okugula ennaku z'omwezi 29 2020. 29 November. 29 November. Okay. But then this is what inspired me to inbox you. Nali ndi mu ddwaliro nga ndwadde like omusujja ne scrolling nga ndi ku Facebook. Nendaba ka video. Because I used to follow you. Nendaba ka video nga go celebrating a birthday. Yeah. You were celebrating a birthday ng'oli ku kkubo. Mayimiriza taxi, one taxi, n'ogamba nti every taxi which I will stop. Ngenda kusasula sente z'abantu abalimu. Yeah. Noyimiza taxi esooka n'osasula. Noyimiza ey'okubiri. Naye neekubuuza ne ngamba lwaki of all the things akoze kino. Kubanga mu story wali ogamba nti you were young, then ng'oyimiriza taxi ng'oli late ogenda ku ssomero, taxi n'egaana, so that's why you did that. Yes. I just said to God nti Mukama nange njagala nkoleyo ekintu nga kino. Naye nga nze kino sikisobola, I can't manage this, but I want to do something like this. Kati awo nengamba, what will I ever do? Mu October this very year, nali ndi mu kirooto nendoota nga I'm watching the other video. Nga ndi mu office ntudde watching the other video. Video eri eyange gye walaba? Yeah, nga ndi mugiraba mu kirooto nga ndi mu office. Okay. Then kati awo mu office ne bankubira essimu mu ddwaliro nti maama wange mulwadde. Ne ngenda mu ddwaliro okulaba maama nga mulwadde. Naye bwe natuuka mu ddwaliro ku kitanda ekiddako nga waliwo ali mu kukaaba enjala. Mpulira. Then kati nengamba nga siina sente nga ninamu 2,000 nengamba kansituke nkole ki ngende nzimuwe. Kati we nasituka ogenda ozimuwa nenva mu kirooto. Kitegeeza ebyo byonna obiroota, ebyo byonna biri mu kirooto okugenda okulaba mami. Yeah. Okay. Nga ndi mu kirooto nga maze okuva mu kirooto neneebuuza God, why did I really dream this dream? Because naloose nga ndaba eri video gyenjagala ennyo which inspires me. Then kati nga ndi mu office, I tried to really figure out what it means nga sobola kutegeera. But waliwo ekintu nengamba maybe I need to go and visit some patients. Nga ndi mu October, then kati nengamba omani
on my birthday, I have to go to the hospital. Oba nina omutwalo, oba nina emitwalo ebiri, I go and visit patient like how Emmanuel did. Giye n'agenda ku kkubo ekyo kye yali asobola nange leka nkole kino kye nsobola kubanga banzijjako okugulu ku biigi yange kati nange njagala ndabe abo abalwadde. I really wanted to see those patients for them they are from the theatre naye nze sisobola njagala ndabe bano abalwadde bonna generally them. So that is what inspired me to inbox you. Kubanga story yo yanteekamu amaanyi nti I can also do this. Oh, you see, ekiseera ebisinga tukola ebintu naye nga tetuyinza kumanya nti birina n'abantu abagenda obitunulako babirowoozeeko ennyo maybe baagale n'okukola ekintu ekifaanana ng'ekyo. Ekintu ekyo nali nakyetuma kuva dda Quraish. Nali ekintu ekyo nga nasaba Mukama era buli lwe nayitanga mu kifo ekyo nzijukira n'emikwano gyange abamu be nabeeranga nabo nabagambanga lumu ngenda kujja mu kifo kino kyennyini ennamusera. Buli lwe nayitangawo nga nzijukira abaami bali besimanyi nakumanya oba bakyali balamu because baali bakulu nali kaana kato nali mu primary. I think I was in P2. Yes, so simanyi nakumanya oba bakyaliyo oba tebaliyo oba bazeeyi, I don't know. But mu mutima nayitangawo ne ngamba ndikikola lumu eri omuntu oyo omulala atamanyi because nabo baali tebamanyi. Ne sayinza nakumanya nti maybe it was going to inspire someone after a few years mfune this kind of message from you. So Mukama sometimes buli lwatuwa obulamu nabako ebintu byatukolera ekituufu kiri nti engeri yokka gye tusobola ffe omusasula kukola bintu eri maybe abalala ne bwe bubeera butono bwe butyo omanyi olumu tukola ebintu nga tetumanyi nakumanya nti birina ka impact ke bisobola okukola mu bulamu bw'abantu. So nange mpulidde bwe nsomye story yo ne ngamba no, I have to call you and we put this on record at least for somebody out there naye okubeera attached. Ndabye ebifaananyi byo waneeno. Ekituufu kiri nina ekifaananyi kyendabye ne mpulira n'ennaku ng'amagulu gombi gali off gagibwako. Yeah, that's me right now. Nze yali atambula then nina n'engamba nsigaza okugulu kumu. I will walk. I will still walk. Naye we nalaba nti tikyasoboka kubanga they are suspecting even tetanus. So I decided myself, I'm telling daddy yagaana okusaininga. Yeah. Everybody refused nagamba nedda mumuleke n'okugulu. Let us keep treating this leg. Naye nze nasalawo ne ngamba let me say to myself, I wish I still had those pictures nga I'm signing. Naye zaawulira mu ssimu and I lost my email. I would have sent you those pictures. I'm saying ne ngamba bakuggyeko my own leg. Yeah. Yeah. Wow. But all in all, I have a belief that I have a belief nti lwaki Mukama yasiga at least yakusigaza ng'oli mulamu. Yes. What I'm doing. I want to do this when I don't have anything, but you never know when you get something, I will do something better. Yeah. Yeah. Kati nze ngenda kukola bwentu ku kitone ekyo ky'olina. Yeah. Nange ngenda kwongerako ekitone ekikyenkana. Kyensobola nange okukola for this. Because you've really inspired me. I feel like I should be part of you. Mweno jane nawe gy'ogenda okukola. Sisobola tuuka 40 poto, but I think ka mobile money kasobola tuukayo. We would have gone together. Because yes. I want to tell this story. Every patient I will meet will in a story. I'm so humbled. Mukama agulumizibwe kubanga at least wasigala ng'oli mulamu. Okitegeera ate era nsaba ayongera okuwa obuwanguzi mu buli kimu n'okumujjukira nti alina ensonga lwaki at least yakola ekisinga obukulu ekyokulaba ng'obulamu bwe busigalawo. Because still without legs ng'oli osobola okwogera naffe like this kimininga kinene nnyo. Yeah, besides Mukama w'amaanyi kubanga olaba sina Amagulu, sina chi, but I managed it from P4, so I was in the senior 5, and without
like a help of my parent, just to mikwano jange jenina kusimu banyamba, you know, pushing me from this class to another class, this class to another class. What do you use? Olina akagali? Akagali nida sina. I just njavula nekula up to the class. When it rains, I don't go to school. Yeah, that's the life I'm in, but I believe I'm going to be someone. I have that belief, brother. I know. Mukama ajja kukolera ebikulu. Mukama ajja kukolera ebikulu. One day, I don't know whether we can meet, and I tell you everything. We shall meet. We shall meet. Trust me. We are going to meet. Okay. We are going to meet. Yeah. I know. Mukama kino takikoze kukikomya wano. Alina jayagala maybe kituuke, and ife baani okugaana Mukama bw'aba asazeewo okitegeera. So tujja ku meetinga ekyo ngenda kwongera nange okisaba Mukama akikole, ate Mukama ayongere otuwa obulamu such that kituukawo tujjukire nti kye twayogerako maybe ku mpewo waneeno twamala ne tukituukiriza. Nga kati kola eno tetugenda gifuula mpanvu, nkupromisinze ngenda tambula naawe n'akantu katono nnyo, tekajja kuba kanene, naye kwataako otetenkanyako eri obuyambi obwo ogenda okukola malwaliro gy'osazeewo, Mukama akukozesa omulimu ekitegeera, because eyo testimony gy'oli mu kuwa abantu, eyo testimony mulimu abaggwamu essuubi nga bali mu ddwaliro okitegeera, naye bwe bakutunulako ne balaba obuvumu bw'olina then baddamu amaanyi, baddamu essuubi. So nsaba Mukama ayongere okukozesa bwe tuli batufunye omukisa, nga atuwadde omukisa manyi kigenda kubeerawo, tujja kusisinkana. Ekirala kyenjagala okubuuza, olinayo ekifaananyi kyonna ekiraga bwe wali before the accident? Ekifaananyi kyennina ekifaananyi nga nkyali muto, ate nali muto nnyo nga ndi around mu pitu nga nyimiridde. I'm so humbled gwe okusharinga nange story yo, ate nebange machingira ddala almost nebyo ebyali bituuseewo mu bulamu obwange. Much as for me it wasn't an accident, but at least okuba nti ate gwe olina ne courage eri beyond mine. Mukama yeebale kukozesa, era weebale okubeera ne courage eyo. Era Mukama nange mwebaza okusinga. Yes, weebale kubeera ne courage eyo. Yeah. All right, Christ. So, you stay in Fort Portal, gy'obadde raised. Erinnya lye ddala gwe Kasozi? Yeah, nze Kasozi Quraish. Weddira ngapi? Oba oli Kasozi ow'e Fort? Ndi Kasozi ow'e Fort. Anyway, so oli Kasozi, oli Fort Portal mu town mwennyini? Nedda ndi Bunyangabo district. Empya gye bajja ku Fort. Okay. Kale neyanziza nnyo, weebala okumpa omukisa okusharinga story eno. Njagala okwagaliza ebirungi byonna. We shall keep in touch off air. Yeah, thank you for inspiring me to share it, because I wouldn't have shared it. Magezi ki oba nabuvumu ki oba nkiyite ntya, bigambo ki by'oyinza okuwa omuntu ali eyo maybe nga yafuna accident naye ng'awulira nga ayagala giving up with life? Let me tell you one thing. One day nali njogerako n'omuntu omu nangamba ye singa atuuka mu mbeera n'aba nga talina kugulu kulala, ng'oba okugulu kufunye obuzibu, asobola okwejja mu nsi. Omuntu eyakiŋŋamba ekyo mulamu, naye yakyogera ne mugamba no, never say that. Naye bw'atyo bwe yaŋŋamba ebigambo ebyo, kitegeeza wabaayo abantu bangi nnyo abasobola okugwa mu situations bwe zityo ne bapanikinga, ne bawulira nga abatali worth kusigala ku nsi kuno, ne baagala okubaako kye beekola bave mu bulamu bw'ensi. Omuntu bw'atyo ayinza okuggwamu amaanyi senga kiba kimutuuseko, oyinza muwa bigambo kye bimugumya. Kati kankubuulire Emma. From that 5 up to senior 1, nali ntuula nzekka mu kiraasi. Ng'abaana bakwewala. Loved me, naye nga because of the other wound, yes, nga sibasobola, they cannot.
naye natuuka waka ne mbagamba omanyi nze sidda ku ssomero ne bw'ofa otya ne bwompa ssente mmeka I'm not going back. Ng'oweddemu amaanyi. Nga mpweddemu amaanyi nga ndaba sina gye ŋŋenda. Naye something which pushed me back to school, taata yantuuza n'aŋŋamba ekintu kimu, and even up to now akiŋŋamba, and it is what forced me to do this. Yaŋŋamba Quraish, njagala omanye ekintu kimu. When you know this, you will study and get what you want. Just believe nti ekyo kyoli gwe ssaawa zino kyoli biri byerabire. Yes. Njagala okkirize nti kyoli mulema. That's it. When you believe that and you really put it into you, nti kati nze ndi mulema, I cannot bring back. Ndoza kye tuyita acceptance. You accept. Amagulu n'ogateeka still ojja sigala nti oli mulema. Yeah. When you believe that and you put into you, then that means buli kimu kiwedde, and you can achieve whatever you feel like. Yeah, kubanga ekyo kigambo kimbedde mu mutwe up to now. Era kati sawa zino students love me, I cannot deny. They really like me the way how I am. Whatever sina kagali sina chi, but I go to school. When I reach school, students welcome me in every school I go. Yeah. Yeah. Just I believe that disability is not inability, because still whatever hours and I'm going to do this charity. Sina china, but I'm just giving out my heart. Naye waliwo omuntu alina ssente alina amagulu naye kino tasobola kirowoozaako. Kituufu. Nga tamanyi nti embeera embi gyeri. Nga tamanyi nti omuntu agenda mu ddwaliro lya gavumenti nga talina na kyakulya. Kituufu. This is what I'm going to do. Kituufu. Yeah, I'm not going to give anything, let me say, but I'm going to give my heart. Yeah. God knows that I want to give, but I don't have. Kituufu. Yeah. Quraish, neyanza webale kusharinga nange story eno. Bassebo ne banyabo mwena abali eyo oyo Quraish Kasozi muwulidde ebyamutukako ebifaananyi mubiraba nga bwe mbatereddeko. Ngenda kuba nga mbatereyo story eno probably mugisharinge omuntu yenna asobola. Muwulidde yonna gyali e Fort eyo n'akagaali kasobola okutambuliramu tekaliawo essaawa eno, naye awulira ayagala akole ekintu kino because he feels that he was inspired. Akkiriza nti Mukama alina gye yamubuusa okumutuusa ku kino kyaliko essaawa eno. Yamulekera obulamu weewaawo amagulu tegaliiwo, naye awulira at least abalwadde bali abalala abali mu ddwaliro yeetaaga obbalaga nti bakyasobola okumalako nabo, tebaggwamu ssuubi. Mukama akyasobola obbayisa mu mbeera gye balimu. Ye yayita mu theatre emirundi gijo, ababuulidde yalina operations ezisukka mu 11, amagulu gonna gaago tegaliiko. Ye Quraish Kasozi mpulidde nga kyandibadde necessary nnyo okusharinga story ye mu ngeri eno. Kino kye mbadde sisobola agenda Fort Portal kumunoonya, kino kye mbadde nsobola okukola okwogerako naye nammwe mulabe ebifaananyi bye awo nga bwali essaawa eno bw'atyo bwali. Yes, bw'abaayo eyaggweddemu amaanyi, bw'abaayo eyo awulira nti maybe olugendo nga Kasozi lwali mu kutambula naye yandyagadde akole ekintu kye kimu, kiri okay okufiringa inspired by what Quraish Kasozi is going to do on his birthday, which is 29th November. From me, the team here, Quraish Kasozi, we wish you a happy birthday. May God continue blessing you and creating ways for you to be successful no matter the condition you are in. Happy birthday to you.